إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أقام إمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة: نرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية. نعم. أقام الشيخ وفي مقبل: نرى وجوب التعاون مع أي مسلم. Tulaban chitugwanirira chitukakatako. Tulaban chitukakatako okubeera nga tuyambagana tukwasaganyizamu na buli musiraamu yenna ku mazima. Bwaba ensonga nga ya mazima tulina kukwasaganyiza watya wamu. Era wanabra'u ila Allahi azza wa jalla, tuddukira eri Allah nga tumwanjagira tutaase enkowoola zonna ezimidde ku butakola ki, ku butamanya eza jahiliya. Okuyambagana ng'abasiraamu gumu ku mulimu w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwatukubiza, yatugamba wa ta'awanu alal birri wattaqwa, muyambagane nga lubeerera mu mirimu egiri egy'okulongoosa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyambagana ku mazima, kuyambagana kuteekateeka durus, kuyambagana kugasa kasaasanya amazima. Okuyambagana okwo kuteekeddwa okubanga kwa njawulo. Waliwo okuyambagana nga kwa kuteekamu nsimbi amazima gayongereyo, oba kitabo kifulume, oba musomo gusaasanyizibwe gufulume mu mbeera ez'enjawulo, oba okuyamba omuyizi asome, oba okuyamba nga waliwo ensonga awafiiriddwa muganda ffe, tewali sanda, tewali ubagenda okumuzika, wetagisa kusasula ssente. Byonna ebi buli kyonna ekiyingira mu kuyamba nga tuyamba ku nsonga entuufu ey'amazima. Obusiraamu bukikubiriza nnyo era gimu ku mirimu emirungi, era gwe mulama gw'ebiddeko obusiraamu ng'oshiba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba tuyambagane lubeerera ku mirimu emirungi n'egirimu okutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Ate n'atuziiza okuyambagana alal ithmi wal udwani, ku kwonoona n'okukola obuki, obulumbaganyi. Yatuziiza okubeera nga tetwekola mu bubinja okulwanyisa abali ku mazima, nga bwekitandika okulabika kati tosanga abantu yataawanun. Osanga omwalimu bw'akola ensobi ne bamuvaayo ne bamunenya ku nsobi ye, kyakola ng'agenda nga yegatta n'omulala yakola ensobi nga beebudamya basobola okukola ki, tutyataka obubinja obugenda kuwera nga bamujirimiina beegatta bagenda beekolamu buki obubinja. Owulidde betaasagana, naye nga betaasaganya ku kulemera ku nsobi, kubeera nga tebaagala kulongoosa ki ensobi. Ekintu kibannange kikyambe baba bakutereza ensobi ddala naawe ng'osobola okugiraba nti kubanga omutima gwo gukulaga nga Allah bwe yagamba bali insana ala nafsihi basira. Banno ne ensobi bagikulaga nga nti kino muganda waffe okoze bubi, nga abasoma aya za Qur'an bazifuula hadisi, abasoma hadisi bazifuula aya za Qur'an oba bazisobya, naye nga nawe okakasa nti ebigambo bisoma an jahalin, ku bubuyabuya n'obutakola ki n'obutamanya. Era nibadde asala amagezi agagenda okutereeza, ate gwe n'otondwala butondowazi n'ogenda weekobaana ne ge baali bayanukudde oba ge baali batereza omulala mwebudaabuda mukomyewo ki ekyo ffe bakitawa abakyawe nga beekwatako nga beebudaabuda. Nolwekyo enkola eyo nkola nkyamu. Allah tuga nti wala ta'awana alal ithmi wal udwan. Era enkola zonna eza jahiliya tetuli nazo. Sheikh bwatu bagamba enkola zonna eziga enkola z'ekizikiri, enkola zonna eziri bid'i, ezonna da'awatun jahiliya tetuli nazo, era tusaba Allah zitutaase. Naam. Yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Abange mwabakkiriza mutya Allah mubeere n'abali ku mazima. Ekyo kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala nga akiragira abakkiriza.
tekikirizibwa ku khadhala ahla alhaq okukhadhala kwe kuki okubavaamu okubalekerera naam okubalekerera yajibu wujuban kikakata bw'olabanga waliwo abantu abali ku mazima antansurahum wa antaqifa ma'ahum okubataasa n'okuyimirira we bali n'okuyimirira ku kibaliko biqadri almustata okusinziira ku buki okusinziira ku busobozi bwo ng'era bw'olagirwa okubeera nga toyimirira n'abantu bali ku bubuze wadde okubeera nga aqallu shay'in tukathir sawadahum kyekyo abasajja bali na mugongo gwe n'ogamba nze ndi musiraamu ngenda bugenzi kulaba abantu bano obungi buno abava Zambia abava ekisolo abava Southern Sudan gwe n'ogenda ng'ekikututteyo maalo na agamaalo olina ettofaali ddene lyotadde ku kintu ekyo kiyitibwa kitya takthiru sawadi ahli albatil okuyingiwaza ekifaananyi ky'abali ku bubi ng'era bwe kiri ibada takthiru sawadi ahli alhaq omuntu ayinza okubeera nga abadde talina namaanyi kangende mu ddarasa ereke kulabika nti erimu abantu 13 naam n'atambula n'agenda mu ddarasa amazima nga teyaligenze si kuba nti oluusi irimu gy'atalina oluusi ayinza n'okuba nga agenda okusomesa wa wansi kuye muki mu irimu naye olw'oggulumiza irimu eyo n'assuka n'atambula n'agenda Sheikh Habibu mu ebyo by'ojjukira obulungi nkakasa bye twalaba ku mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Sentamo rahimahullah rahmatal abrar naam Sheikh Abdul Karim twali yaani man huwa Sheikh Abdul Karim mwenna mumanyi naam twali at least bamanyi ekifaananyi naam ku jalala eji yali alina rahimahullah ku kitibwa kyali alina nekawefube mu ilmu nekawefube mu kutala mu kunoonya ilmu nefaana ku bibine mu kugisomesa wa hakadha naye awamu n'ekyo abalungi bwe twajjanga okusomesa ng'otuulawo nga omulaba ali ng'otudde waggulu ku kituuti ng'ali awo wansi akola ki ng'atudde ng'abantu bangi bafulumye ye Sheikh ng'akola ki ng'abeerawo n'atuula mpaka lw'osomesa mpaka lw'omaliriza nga wali akola ki nga wali atudde naye nga gwasomesa naye alfarqun shasi' mithli ma bayna as-sama wal ard kitegereka bulungi n'olwekyo ekyo kiri mu makarimil akhlaq mu duat okubeerawo baganda bwe basomeseza kati bwe weesanga nga olina haiba yani ng'oli muzito muki mu madaala mu kifaananyi kyoyo akola asomesa tomuteekako maaso mutunulira bwoti naam ojja kumuleetera kya okugiyita pa hadithi zijja kubula zigende nga zibaddewo Kurana jajisoma nga agiva nkoto kitegereka olw'okumutunulira otunula wansi naye nga okola otya nga wuli kitegereka ensonga eyo nkulu nnyo barakallahu fikum nolwekyo takthiru sawadi ahli alhaq ibada naam okubeerawo nga abalungi we bakuŋŋaanidde ku bulungi eyo ibada kadhalika takthiru sawadi ahli albatil eyo nayo zambi okuyingiwaza obungi bw'abaki baba liko bichama nze nagenze gundi namugongo kusikireyo chapati nze nagenze ku madaga Nuhu Mbogo kusikireyo chapati nagenze kulaba ku basajja abo obungi bwabwe nagenze kulya kabasmati embeera namwe mugikola mutya mugiraba transport nali nnyo okuva ensanju genda kulya kabasmati ngo transport gwalinnye abadde aswa kulya mbu basmati bubiri siwe kiri mu restaurant yakali awo kumpi wa hakadha n'olwekyo tetukkiriza okukathara sawaadi ya ahal albatil era mu ngeri yeemu ebigambo Sheikh Mukubiri bino tubiyigamu ensonga ki nti tetuzaayo mazima ne bwe gava mu muntu atali wa mazima tetuzaayo mazima ne bwe gava mu muntu atali wa mazima
kyokka tetunoonya mazima mu muntu atali wa mazima. Ebintu bibiri byanjawulo, tubitegeere bulungi abange mu abaagala okuwona. Naam, naqbalu lhaq min kulli man jaa bih. Naam, tukkiriza amazima nga tetufuddeeyo ani ageetisse. Kasita tukakasa nti mazima, amazima tebagazzaayo hatta ne bwegabera geetikiddwa paapa. Naam, tebagazzaayo. Kyokka tetunoonya mazima okujjako tuganoonya mu baamazima. Ebintu biri byaki? Byanjawulo. Paapa asobola okwogera amazima. Naam, paapa asobola ddala bulungi okola ki? Asobola okwogera amazima. Naam, asobola okwogera ekigambo ngendo mu busiraamu. Obusiraamu tebukirinaako mutawana bali nga bukinywezaawo bukiyimirizaawo. Naam. Asobola okuvumirira ekitta bantu. Asobola okuvumirira entalo ezirimu okwonoona emisaayi n'ebifaanako bwe bityo nga tuvaayo nga tuvumirira paapa kyayogedde. La, lwaki? Kyayogedde maki? Mazima. Kitegereka? Asobola okugamba nti malayika za Katonda waliyo malayika ga Bulyeri. Abaffe gyali bataliyo? Gyali. Tumugaana nti banga ekiisa wa paapa nga tukigaana? Aljawaabu la, tetukigaana. Kitegereka? Ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abasajja abayahudi bajja. Naam, hadithi ya Qutayla. Sajja yajja n'agamba nti innakum tunaddidun wa innakum tushrikun. Abange mu abasiraamu mukimanyi nti nno mukola shiriki. Taquluna ma sha Allah wa shi'ta. Mugamba nti Allah bw'anaaba yagadde naawe Muhammadi n'oyagala. Nabbi namwe tolwa sahaba bakola baki? Abakyogera. N'abayita n'abagamba nti la taqulu ma sha Allah wa shi'it bal qulu ma sha Allah wahda. Naam, temugamba nti ma sha Allah wa shi'it. Allah bw'anaaba yagadde naawe Muhammadi n'oyagala. Mugambe ma sha Allah wahdahu. Allah bw'anaaba yagadde yekka Allah, temutako kintu kirala kyonna. Kirabika bulungi? Era n'agatta wataquluna wal Kaaba. Mumwe mulimu abalayira wal Kaaba. Ffe tubawulira Abayudaaya, tubawulira nga mubyogera ebintu ebyo. Kitegera bali ku ddiini emanyi nti okulayira ekitali Allah kikyamu. Naam. Nakigaana omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga balayira ki? Yagala la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun. Naam, hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Temulayira bakitammwe wadde banyambu kati aganyabu nabukeera. Naam, kitange sozi. Naam, indayira jajji yakuba empologoma omugo gumu neefa. Ebyo ne bifaanaganako bwe bityo. Ebyo ne bifaanako bwe bityo. La yajuzu. Tebikirizibwa. Naam, tebikirizibwa. Tayib, kakati amazima nabbi olabwe yagakkiriza nga gavudde mu Muyahudi. Nabbi yagakkiriza. Kadhalika Iblisu mukyafu ekyo mumanyi bwe yagamba Abi Huraira, bwe yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba Aba Huraira n'amugamba sadaqaka wa huwa kadhub. Ayogedde mazima naye muki? Naye mulimba. Kakati abo ahlul batil basinziirawo. Naam, nibagamba nti olaba Iblisu yatuuka tusomesa fadhail za ayatul kursi. Naam, Allahu akbar, nga bakikozesanga dalili. Naam, nti omuntu akkirizibwa okusomera ku muntu atali ku mazima, omuboofu, omubuze afaanaganako bw'atyo. Nga tumugamba nti bw'abeeranga Iblisu ddala Abu Huraira yagisomako eddiini, tewali kitugaana kugisoma ku bafaaza, tewali kitugaana kugisoma ku baawule, kubanga tebayinza kwenkana Iblisu mu bubi. Naam, bayinza okukikkiriza? Leka kati nawusha. Bamanyirawo nti ekyo kikyamu. So nga Iblisu mbi okusinga abaawule, si bwe kiri, kubanga yevaako obubuze bwabwe, si bwe kiri? Nekitegeeza nti kozesa lafudhi entuufu, yogera ekigambo ekituufu ekigamba nti ayogedde amazima tetugagaana. Abu Huraira takwata nkungugu kugenda kujja iri mukwani ku Iblisu. Yalina ku nkoligo nga musibe n'alyoka amuggyako ekigambo, n'amulya ekigambo ekyo. Ate era
Abu Huraira tiyakikiriza yamala genda wa Nabi sallallahu alaihi wasallam namunyumiza Nabi namugamba ati sadaqaka ayogedde mazima wa huwa kadhubun era altamanyi Abu Huraira nti shaytani jakola ki jali nayo sadaqaka wa huwa kadhub ayogedde mazima ekyokubi Nabi namugamba nti kadhubu ya la taghtar bil haqq alladhi talaffadha bihi tugumazi wa mazima gakoze iki oyo musajja mulimba oyo ibuliso sitani nimba nikitegeeza nti mpiga tahdhir min ahli al-batil wa in wujida indahum shay'un min al-haqq piga wo bujulizi bwokunojjola n'okutiisa abantu abakoze ababi ne babira bayinayo akamazima keboogera nobera bayinayo amazima geboogera ne kasatu bolinga bagatobeka nam bakwata sumu ne omuteka mu asal bakwata empekezo obutwa ne baziseeka mu zibisi gwaki gwenjuki tetugandi okutwaliza mu kiwoomerera asuddemu egundi nti tutiisa abantu nti akakawe kakamu kasobola okutwalizira kumwa kireka bulungi tugumaazibwa okubeera nti nno mbisi gunukola gutya kati kyekifaananyi ky'abaani kyekifaananyi ky'abannabida n'obwetteeka bw'okubeera nga tuhadhiru annasa min ahli albatil. Naam, tugere kwa salama. Naam Sheikh. Naam Sheikh. Yagadde okwongerako wano okuba mashayikhe baffe ennaku zino yogeddeko ku Sheikh Abdul Karim rahimahullah. Twawangalako ne mashayikhe abo nga bwe twalinga tusomesa darusu nga tukyali bato baatulanga wansi waffe ne batuwuliriza bwe twakolanga ensobi batuzanga ku bbali ne batukola ki ne batuwabula awulidde oluusi wasomanga khutuba nga waali yakwebazanga oluusi nange mwana tu khutuba badde nnungi naye gano gendo katereze Qur'ani yolwane ko gendo wa Sheikh Muhammad Kabenge oba bwewabu yawavu wangenyo yakunenyanga lwaki osoma khutuba empanvu tekimanya ko tusuna kino na kino kugamba nawe kwabula nakutereza ate ye Sheikh Abdul Hakim Sekimpi Allah musasire naye amusasire naye yafa ya ate yajjanga nakakalamu nakola atya nawandika nga tusomesa nga tuli badhafa nga tutekanya butekanya naye yajjanga nakola atya ekyenjawulo kyali ku Abdul Karim ne Senta Abdul Karim olusi kugumikiriza nga nafuza kubali yese kimpi yakulumbiranga waawo somere ekifu ate Sheikh wallahi tekyatunyizaako tekyatunyizaako da ayagala okufuna obulungi ayina okweyambula sifa y'entondo n'akatima akawewere nam kubanga omuntu obutaagala kumugambako nam ebeera kiburu kitegereka bulungi ekyo emirundi emeka ebiri nga Sheikh Abdul Hakim Sekimpi ampabula nga ndi mu darusu wakati mtu ali ku Lubaga Road nam ninga al-lugha al-arabi yali atudewera al-arabiyya al-arabiyya ni kiterereza wa wenyini nam olala twali natete netugamba nti kati ebyobuwangwa ebiruji nawe niko omukono na Sheikh tuwali byabuwangwa birungi tuwali byabuwangwa biki birungi ebyobuwangwa bizimbiddwa kukugatta ko Allah tabaraka wa taala tuwali byabuwangwa birungi kitegeka bulungi wa hakadha nolwecho yali nkola Sheikh Abdul Karim yali na tariqa ye ne Sheikh Abdul Hakim yali na tariqa ye awamu necho bombiriri bali marudiyuna indana tamaman farahimahumullah rahmatan wasi'a. Naam Sheikh. Era ensonga ba mashayikh abo kyatuyambako sika kyagambye kitatu ntondo wadde okufuna emitibe gy'olwewire ganda Sheikh amanyi nyoro kakati wabula ate kyatuyambako kweteekateeka ng'okimanyi tuogenda abashekhe bagenda kukola ki bagenda kuba era bagenda kunojjola obanga osomesezza kikyamu bajja kibatwalira Sheikh wamma kituufu Sheikh atusomesezza bwati nga mulingeri balina okuyita naye olwaleero bwe mulaba abali ku social media abasoma ebintu ebifu baagaana okutula wansi okusoma ffe twagenda kubannaffe nga nti wampikiramuuko wano hadisi eno gitegeera otya oba n'okuba akasimu
nowabeera nga akutereeza nogenda okusomesa nga nawe tosogenda okusomesa tukolo otya okyekakasa kubanga okimanyi bamashayikhi bagenda kukolaki kale okutula kwa mashayikhi nga abavubuka abato basomesa abaseeka banno basomesa kintu kya bbeeyi nnyo mulimu emigaso esatu ogusooka takthiru sawaduhum nga shekhe bagambye tuyinjwaza darusu eyo n'okugiwesa ekitiibwa ekyokubiri nti wabeera oluusi tabir ebigambo ebikozesebwa mu njogera ng'obadde ekigambo gwokyogera bulala ogenda okwira nga seeka munno oluusi ng'akoze atya nga ate akireese bulala n'okyongera ku ekyo kyobadde omanyi oba n'otereeza ensobi gyobadde okola otya ayinza okuba nga seeka okutereeza ensobi akireese mu mbeera ngeri nga takutereezezza butereevu. Ekyokusatu kizzaamu amaanyi abasiraamu bano batulaba nga tuli mudarusu ffenna nga bali mwebali kijjaso ebeeramu omuzinzi naye tulina ekigezeyo tibamashayikhi kati abasomesa mu duruusu kati samala okusomesa obudde bwe ng'akwata emmoloka ye ng'akuba ekibuzo ng'akola atya ng'atambula somesa saameka era essaawa ze z'akola atya zajja amala okusomesa era bwamuyisamu eddakiika omusanga yekalakasa era nga yeekyanga n'atamukyovula abantu olwalina ensobi nnyingi muffa okusinga ate obukyali oluki oluberebere tobaolaba ensobi esinga tusererezaawo n'okwebuuza ku munno oluusi otegesa omusomo naye nga lwakatanye mu nkusomo gatiwa sheekh akantu kano n'akuyisaamu n'ogenda okasomesa ng'okakasiza naye ate omuntu atuuka ku muzindaalo nga mutegekedde omuzindaalo nga waliwo ebintu byateekakasa naye nga badde alina omukisa okutwala n'abashayikhi banne we babadde batudde naye baako bakola ki batereza n'olwekyo ekirwadde ekyo kigenda gamba kirungi wabula kimbe kizze mu umma kulluna yujibu binafsihi buli muntu yemanyi buli muntu alaba nti yasifu lkamal binafsihi alaba nti ali perfect era atuukiridde takyalina kyasobola kustafaada mumuki mu munne era mula talina kyasobola muganyulwamu naye nga kitendo kibi baganda bange obase bamashayikhi obutatula mu durusu zabaki zabaseeka bannaabwe bw'oba olemereddwa okutuula mu darusu olw'embeera kale fuba okulaba ng'obeerako online ng'obeerako live oba oli waliwo obusobola okutereezaamu n'okulungamya nti abange waliwo akantu kantu katereeze omesobola okubeera ng'egenda muki ng'egenda mu maaso n'olwekyo ebadde tanbihi yange ku nsonga eyo. Jazakallahu khairan. Era ashayu bishayi yudhkar ebifaanagana babyogerera mu kifo kimu omuntu asobola okugatta obulungi ensonga zino. Abange baganda bange abawalimu okwatiikirira la yasalize minhu alilm omuntu okwatiikirira mu ddaawa amazima tekitegeeza nti nno olwo olina irimu kubanga yatiikiridde n'akamu n'akeddagala. Omuntu osobolya ddala bulungi nnyo okwatiikirira n'oyatiikirira nnyo okusinga abalina irimu naam naye nga bw'oba olina obwesimbu n'omwoyo gwo n'oddako mu kasonda n'ogubulira amazima naam munnange nga ojja kuwulira nti nno toli seeka. Tukimanye nti mu bala mu bigezo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byateeka ku baddu mubaamu albayan. Allah asobola okukugezesa n'okunnyonnyola munnange nkunnyonnyola nga bw'otegeerayo akantu bwe kati naam ng'osobola okkannyonnyola n'okatokomokera omugambo muyitirivu naam n'okannyonnyola abantu abaliwo gabize n'okulukusa amaki amaziga. Kitegerekese bulungi tugamba nti bulijjo simanyi nti ndi seeka oba seeka tebabwekanga todda wali neweesika neweewunya nti weewunyeza nnyo nti bulijjo ndi seeka nga simanyi. Abantu okubeera nga batula ne bakuwuliriza n'obasoloozaamu ssente oba n'otunda eddagala n'olimalawo tolimbibwa n'akamu n'akeddagala nti nno wafuuka seeka mu ngeri ey'ekimu ky'amagero. Kitegeese bulungi nedda munnange Allah asobolera ddala bulungi nnyo okuwa bayaani bino abantu babimanyi. Waliwo omuntu nga buli kigambo kyayogera kisesa abantu ng'ate abyogerera ku speedi ng'oyinza okulaba nti byetegekedde temubamanyi abatafaanako bwe batyo nga teyetaseka
nga bwe museka buli kayogera nze nalina omuddu omu nga ntuuka ne ku ddaala nga manyi okujja n'atuulaawo mu maaso gange nentandika okuseka nga tanayogera kigambo kyonna lwaki olw'okumanya nti kati kyagenda okusooka okufulumya kigenda kunsesa nentandikira okukola ki okuseka kati oyo omuntu abaayo wabaawo annyonnyola waliwo kakati mu mulyango guno baganda baffe abazikiri nam olw'okubeera nti nno osiŋŋaana omusajja ng'alina ekitone ky'okunnyonnyola abeera oli ku muzikiti nga amazima badde yemanyi n'okwaziina okumutwala mu maaso yaziine nga byambirigo naye oli bwajja n'amutumayo 3 days nakkiriza n'ayanukula ne bagenda wali ku muliraano n'omugamba munange yimirira obyeko kyojjukiza abantu asooka kuba ndulu bwe mamumatiza nemutuusa mu maaso agenda ogira mu bwati agenda okunnyonnyola agenda ogira bwati ng'ebintu bivaamu nga nnyonnyola nga olwo nno munnange nga tafuusa amirisaabu munnange nga tagize yuyo kati oyo seeko okuddamu okumugamba nti muganda wange tuulako osome yo omulimu gwe kwewuunya bwayingira mu layibuli n'alaba ebitabo ebingi nga kati bannange lwaki bano baali babonyaabonya abasi kati bino byonna byaki ye ng'alaba teyasoma wadde ate abantu bakula ne bamuwuliriza n'atamanya nti aktharu nnasi mithla abantu abasinga obungi mu nsi balinganga ye tebategeera ki tebategeera ddiini tebagenda mukwata nsobi ne annahum asla tebamanyi oba aya agisomye bubi abasinga tebamanyi nti eno aya agisomye bubi oba hadithi agisomye tamanyi nti hadithi agisomye bubi oba ekyafu kyalese kifu tebamanyi kyafeeyo kifu oba tebamanyi okwata abantu abayitirivu awo embeera y'abantu naawe ogikola otya naawe ogimanyi kitegereka kakati bannange ashuhura la yasalizu minha alilmu omuntu okubeera nga alina obwatiikirivu tekitegeeza nti munnange alina ki nti alina kubanga alina irimu asobola okwatiikirira nga neirimu agirina ate asobola okwatiikirira nga takwasaamu wadde ku irimu nekyetaagisa ki okubeera munsifu maa nafsik okumanya nti ebyo ebitabo nga bwobiraba ebiri mu library amazima yeirimu amanyi bawandiika bw'obeera nga omanyi toyingira mu library n'obikula tosobodde kusoma page n'ogitegeera oba kwota page oba sentence n'ogitegeera sirikiriro bwebera nga bino ebitabo byabiwandika eddiini y'obusiraamu kati nze ndiki mu ddiini eno kikusindike ogenda okola ki ogenda okunoonya irimu bw'obeera omwesimbu munnange n'omwoyo gwo ojja gutaasa otaase n'abasiraamu bw'otabeera mwesimbu n'omwoyo gwo ojja gubbika obbike n'abaki obbike n'abasiraamu wano nno sheekhe nsinziirawo okunakala ibaara ya muganda waffe Nasifu Kitiibwa Mulindwa hafidhahullah naam yagamba omuwalimu ateefeeko kusoma busiraamu ateefeeko kusoma busiraamu ku mulembe guno naam agenda kukola ebintu bino bisatu wammanga agenda kubeera mu busomerezi bwa rukuya naam tubalabyeko abasomera rukuya agenda kubeera mutunzi wa ddagala agenda kubeera mwogerezi wa mikolo naam naam kakati Seeka Uthman ayongerako ti ajja kubeera kafulu mu kusolooza ssente ebintu bimeka nange nenyongerako kyagenda kuyingira byabufu agenda kwa munnabyabufuzi buroga kakati bannange twefeeko tunoonya irimu bwe twali tusoma ekitabo mu ntandikwa twawulidde Sheekh Mukubiri atandika okunoonya irimu nga alina emyaka 3 mwemeka nafuka imaamu w'edduniya myaka 35 n'olwekyo leka kuddaawo tuleka kati nze bannange ntandikirewa kakati munnange nyigira omwoyo gwe nosoma omukaddima omufu emyaka 30 ng'omukaddima mufu inna alhamdulillah myaka 3 ng'ogwa mu nsobyeyo inna alhamdulillah abakulongosa abakuwabula bw'ogamba nti bakusaalirwa nsaalwa anti ebisawo biri bisatu Seeka Umya tugamba nti Ibulisu nabbi Yesu yagisanga yitisa ebisawo bimeka bisatu biki ebyo nemugamba nti nsaalwa ugitwalawa naga olaba nyingi nnyo tegeera nakubamala yaba wali mutegeera na bamala owulidde bulungi munnange bakwabula nti ebintu obitaputa bubi obyogera bubi munnange leka gamba nti nsaalwa tereeza
tereza irimu ebintu bijjemu ngenjoge ennaku zobenga bijjemu ki bijjemu feelingi ekubera muganda ani atakola nsobi ani atagira bwati nedda ensobi tewali seeka teriyo wallahi teriyo seeka atalina nsobi era namwe abali omuziwulira ensobi zetwogera teriyo seeka atalina bukendeevu teriyo seeka mwesimbu ng'omulimu gwe gwakuwulira nti munnange olulimi lumuseereddeko najaganya kwekyo abantu betwogerako beba abeewa waviifa y'okunoonya yani y'okukola daawa nga bagikolera ku jahal ne bayitiriza ensobi ne bafuuka ekigezo era eddiini yabaki era eddiini y'abasiraamu ababulijjo ne beeyibaala nabo abasiraamu ababulijjo ne beeyibaala nabo ne batandika obbabuuza ebibuuzo fa aftahu bighayri ilmin fadallu wa adallu ne babula ne bakola batya n'okubuuza ne babuza n'okubuza abasiraamu ne babeeranga bababuza abo nno munnange betwogerako era kyensembyayo ku nsonga eno ibadallah sheekh kyakoonyeeko enkola y'okunoonya sympathy n'okwebudaabuda dai baganda bukasaba kugambako ensonga nti munnange ensonga eno ogitambuza bubi beera mwesimbu n'omwoyo gwo otereze ekintu ekyo ekigambiddwa kigenda kwongera rifaa kikutaase n'ezambi kigenda kusitula kikutaase n'ezambi bawula bagamba bagati arrujuu ila alhaqi fadila wattamadi fi lbatil madhalla omuntu okubeera nga adda eryamazima ng'abadde alina ensobi gyakolaki gyawangalyako ekyo kyakitiibwa kimusitula ate attamadi fi lbatil okulemera ku nsobi nodduka n'onoonya abakyawe gundi omumanyi nti abasiraamu bamuvumirira waliwo gwe tuteesa okubeera gavumenti emu ekitongole ekigoba obwavu ayogera kimu bibiri bwavu n'alyoka ayogerera okutukumukira okw'omugambo n'ayogera n'ebigambo ebimu nga biswana mumukaafuwaza mu mulyango guno ogw'obwavu lwaki kubanga ebigambo bye yamanya nti jamahiri nas abantu lw'okwagala ennyo edduniya bibakwata omubabiro n'atandika okwogera ebigambo ebiyitirivu kaakati wabawo omukyawe omulala olwe ebintu byayitiriza okwogera mu ddiini mu nsobi bamugambako kino kaakati kikyakola ngadduka oyo ng'alyoka amuyira amakutiya ga praise ng'alyoka amusuuta olusuuta olutaliiyo omulala omugamba ngadduka ng'agenda ew'omulala abamwozayoza abamugumya yani begumya mumanyi bawulira nti abakyawe betubeera abangi bekonsolinga bebudaabuda kati abakyawe betubeera abangi omusiba gukendeera jaburul khawatir mu ngeri efaanaganako bwetyo abange eyo nsobi bw'obeera nga otegedde ensobi tereeza ove ku nsobi eyo obeere ng'olongoosa eddiini kubanga abo munnange gy'oddukidde obongera okubanyweza mu mitawaana gyabwe nabo ne bongera okuguumaaza mu mutawaana gwo ne muwangala nga muli kabinja akakosa emyoyo gyammwe ne kakosa n'abasiraamu embeera n'ebeera nga tegenda kubalabikira bulungi nga musinganya omutonzi wammwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lafudhi esembayo wano ku masala gano agambye nti wanabora'u ila Allah min ad-da'awat al-jahiliyya, era twewogoma eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tudduka da'awat za jahiliyya. Kikyategeeza wano ow'ekitiibwa Sheikh kyategeeza wano nti mu nkola yaffe ey'obusiraamu tetulina ta'assub eri qabali oba mantiki oba eya jiha oba eya jinsi oba eya la, tetulina bintu byetugulumiza ala hisabi dini tifenga abaganda seka bwavaayo nga muganda oyo nga tumugulumiza nnyo nga tumwe ekitiibwa nga tukola tutya oli bwavaayo nga mukiga nga seeka waffe naye nga tumutwalirawo mu ngeri y'okubongoota nam abadan wabula inna akramakum inda Allahi atqakum. Iffe seeka muffe ne bwava eggoma mu Kongo
ne tumulaba nga yali ku sunna wallahi tumukulembeza ku seeko w'ekyaddondo gwe tulaba nga tali ku sunna. Bw'ava Goma ng'alina irimu okusinga seeko w'ekyaddondo tukulembeza oli alina irimu kwono ow'ekyaddondo munnaffe ayogera nnyo betegeera oli tunoonya atuvuunulira kubanga tumaze okukakasa nti nno alina irimu okusinga aliwa. Kitegereka obusiraamu bwaffe tebuliimu kutunuulira nnimi, tebuliimu kutunuulira langi, tebuliimu kuyisaamu bantu maaso olwa kkala zaabwe, olw'ennimi zaabwe, olw'ebifo gye bava, olwaki. Wabula eddiini yaffe etunuulira abantu ng'ebapimira ku miizaani ya imaani. Inna akramakum inda Allahi atqakum, gwe tulaba asinga okubeera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala oye mugulumivu muffe. Kitegereka bw'obeeramu abaga nti nze okufumbiza omulugwala muwala wange ali ku sunna, muwala wange waakiri mufumbiza ow'enkima omuzuuzi mu ddiini, ng'omanya nti obusiraamu bwo bwaluzi nnyo. Naam, toli ku busiraamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwakola ki, bwayagala. Ya bani bayad ankihu aba hind wa ankihu ilayhi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakola babanu bayad omusajja kana hajjaman. Naam, naam, baali bamuyita Abu Hind. Kakati babanu bayad nga batwala omuntu akola omulimu gw'okuwuubira kuno hijama capping. Naam, nga bamutwala nti wa wansi mu bo. Nabbi n'akimanya. Naam, n'abakola ya bani bayad, abange mwe babani eki bayad ankihu aba Hind. Abu Hindi bw'abanga azze okukola ki, okwogereza temugaana okumuwa omukyala mu kubanga hajjama. Naam, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akutulakutulawo ebintu ebyo byonna. Yakwata Fatima binti Qais al-Qurashiyya n'amufumbiza Osama. N'amufumbiza ani? Osama mutabani wa Ayman al-Habashiyya. Naam, Osama ibn Zaid ngakutte Qurashiyya nasiba n'amukwata n'akola ki, n'amufumbiza omusajja oyo Osama ibn Zaid imadha radiyallahu ta'ala anhu. Ono yali muhabashi, yali nakakwate ku Habasha. Naam, tata we ani Zaid ibn Haritha kana mawla min al-mawali. Naam, yali mawla min al-mawali, yali abadde muddu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugula n'amuta n'amujja mu buddu. Ng'ate mama Ayman Habashiyya. Naam, yali muki mukyala muddugavu omu Ethiopia. Era Osama kana aswad, yali musajja muki muddugavu. Osama ibn Zaid yali musajja muddugavu nnyo, shadidu sawad, yali muddugavu nnyo. Ng'ate Zaid ibn Haritha shadidul bayad, taata we Zaid ibn Haritha nga mweru ki, nga mweru nnyo. Wa hakadha ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebyo n'abijungulula okulaga nti inna akramakum inda Allahi atqakum. Bal Nabbi agenda okufereka raaya ya jihad mu lutalo olugenda okudda ku lwamaze okubeera nga alangirira yagikwasani, yagikwasa Osama ibn Zaid omuddugavu, omwana wa mawula, omwana wa Habashiyya, awamu n'ekyo nga sagira sin yalitaweza myaka 18. Kitegereka hatta Umar natuka n'okujja Nabbi sallallahu alayhi wa sallam eri Abubakar as-Siddiq naga ya wange gwa Abubakar, abantu bategedde Nabbi afudde, wali badde batutya nekati bategedde Nabbi afudde bagenda kuba n'endasi mu kulwana. Osama nga muto wali kyusiza munofuna komando muki omulala. Abubakar naga la wallahi sisaraya Nabbi jakola ki, yamala dda okuwanika. Kitegeeka bulungi n'okibana obwebusiraamu. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.